Yes mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngina kubasa subscribe ngata munyigene kade mukimanyi X wa Suzan Makula yafudde ngana kwambi kutusako binabena wano ku Faali TV gigema oliri gembadde nakafune mabega kawe banga sigwanvu nnyo kinatemba de search tegedde munnange kinatemba de search tegedde nsoze kola information esinga kwawo ngezo okulaba nga bagamba omwami ono yafudde yamanyikiddwa nga Makula Moses nti yaliko X yaliko omwami wa Suzan Makula yaliko boyfriend wa Suzan Makula era nga X we omwami ono yafudde era nga yaliko member wa Aromatic Entertainment era ndoza omujjukira bulungi lwakuba amannya ge gantawudde amba muyita Makula Peter abala Makula Moses Sematimba Peter Makula Moses amanya gasigategera ndoza oba amanya kugana agamu yagazanyisanga mu firimu oba muso okumba bulamuko nenga bambi yafudde onako olwalero Aromatic team ekedde kubanga mubika n'okunfaminga okufaakwe naye ekinkubye nti yaliko omwami wa Makula nenga ate mwana tu kyandibe ekituufu bwengezaako okujjukira obulungi yaliko munnaye X1 wa Suzan Makula nenga bambi kitalo nnyo eky'omwami oyo kitalo nnyo ndera bagita Faali TV gimugenda okubanga mu followinga abasinga bagamba mbu Suzan Makula yabireese ebyokufa kwa omwami ono amanyikiddwa nga Makula Moses abangi gwe bayita Sematimba Peter nenga amanya g'amatuufu ndowooza ye Makula Moses erya Sematimba Peter alabika alikozesanga mu firimu bambi yafudde kitalo nnyo enkambi ya Aromatic bali mu kungubaga bambi Aromatic efunye nnyo obuzibuzibu bambi efunye okusoomoozebwa emyaka gino ebiri omwaka oguwedde ogwa 2024 ne 2025 tatambulidde bulungi bambi enkambi ya Aromatic tagitambulidde bulungi nga bambi kitalo nnyo Katonda omwoyo gwa mwami Makula agulamuze ekisa naye nga Makula bambi mukazi otuneza naye ali mu kungubaga kati olw'ensonga nti X ate oba naye yagenze X we yafudde kitalo nnyo bambi ya Makula yabaddeko okugamba brain disorder bulwadde bwa bwongo bamuviddeko kubanga afa onaludde munenga mulwadde nga tenne mbadde sikimanya mbw abadde nga mulwadde lwakubanga ate si mulwadde nnyo nga si mulwadde muyinnyo nnyo ekigenzi ewala naye obulwadde bwatuuseemu awo ng'ebyokuseka kubanga mabegakawo bapostinga ebifaananyi nga balaga nti mulwadde enkambi ya Aromatic yamupostinga ng'eraga nti mulwadde musajja mukulu ono naye nga obulwadde nga balaba bulwadde buli simple ne munnange kumba obulwadde bambi buli siriyasi musajja watunga bo mubala embiriizi naye nga kitalo nnyo ku sayidi eyo kitalo nnyo onnyini ddala kitalo nnyo bambi Aromatic Entertainment kwosa ne Suzan Makula mwongere okubanga munnaye Katonda abagumya mu mitima si byangu yoyo omwami yoyo munange yafudde ekintu kino kyankanze nnyo nosesegamba oba amawulire si matuufu fake news nikasanabye nga bulondo abe yapostinzeyo nenzikiriza kubanga bali banne yazanyanga nabo tebasobola kumubikanga muki nga mulamu ate nga n'abakoko ku bifaananyi nga mulwadde bulwadde bwa bwongo buzibu bwabadde kuki ku bwongo obuzibu bwavudde awo nkikola kimuviirako kubanga kolaki kimuviirako kubanga munnange afa era nga essaawa zino sembuyaga ezikaza engoye era nga munnange X wa Suzan Makula bw'atyo bwe yafudde manyi teriyo omuntu abeera ayagala X we poziko nga wasigalamu akantu kati tumanyi Makula oba ali mu kungubaga oba nedda kuba essaawa zino Makula n'ebizibu balina bingi ne Pastor Bugingo kakati ate ne X naye yafudde kale awo tumanyi Makula kikyawulira essaawa zino abantu babanja Pentagon kati ne X yafudde byebyo bitalo enteekateeka z'okuzika tebana kubanga bazikonfaminga enteekateeka z'okuzika omwami ono Makula tebana kubanga bakonfaminga naye nga enkyo bajja kubafulumya enteekateeka ez'okumuziika nja kuba mbi batuusako bennabana ku Faali TV naye nga bambi Makula kimulina okumanya nti Makula yaliko omuniikini wa Makula kyemulina okubanga mutegeera munnange abasinga mubadde temukimanyi nange no munnange mbadde nakimanyako naye nga nabyerabira kakati nzemu kati ate kubijjukira
naye nga bambi bitalo nnyo ekyamazima, bitalo nnyo bambi. Omusajja ssebo yafudde, omusajja yafudde. Aromatic abantu bayo bambi banogoka omu ku omu, kibakosezaamu nnyo ekyamazima. Bantu ba aromatic bafa omu ku omu, banogoka omu ku omu nga olaba emiyembe bwe ginogoka okuva ku miti. Kati yenkambi ya aromatic. Abantu abo abaakabi ab'ettabbu banogoka omu ku omu. Naye nga kitalo nnyo. Katonda ngeri okuba nga agumya aromatic bonna Banampejja Florence, Bulondo Abe, Bukenya Muhammadi, ani omulala awo, sibirabidde n'amannya, Nabatanzi, bonna Balubowa Ahmed, Mulimira Sulaiti, bonna Katonda ngeri okuba nga abagumya. Kubanga akaseera ke bayitamu si kangu. Okulaba bannammwe nga banogoka omu ku omu nga otyamu. Ye toyinza butatyamu. Naye nga balina kwekwasa Katonda, balina kuguma bugumi ne beekwasa Katonda, kubanga byo si byangu. Byo si byangu. Naye ng'obulamu bwe butyo tetwafuna bwa ddembe. Emiranga amajja kw'ossa n'amagenda balina kuba nga kola ki? Balina kuba nga baguma. Akaseera kano nkiwa kazibu nnyo gye bali, naye nga kye balina okukola ki? Kye balina okuba nga bakola. Bambi kibi nnyo kitalo nnyo bambi ekya Ssemakula Moses. Abamu gwe bamanyi nga Ssematimba Peter, bamuyita Ssematimba Peter. Singa bwe bamuyita Ssematimba Peter. Ssematimba Peter ye yafudde. Abasingayo bambuuza. Ate nze manyira Ssemakula Moses. Kati simanyi Ssematimba Peter tilivaawa. Akati munnange gwe simanyi bw'omumanyi, kubanga abasinga bamumutega ne mbadde mwamerabira. Abaye takyazannya nnyo firimu, abasinga mbadde mwakola kibadde mwamwerabira, naye abaddengayo ng'akyaliyo. Yaliko ex wa Makula. Yamanya nga yaliko omumi wa Makula. Era ex wa Suzan Makula. Ebya ddala, ebya reality, si bya kifere, bya ddala. Abawakala njageza kukunoonyeza ku bifaananyi bya Makula n'omwami onjako mbe batuusa kano ku Afudde TV. Gwe followinga osubscribing onyige kale. Munaye ebintu bya ddala. Nva ku oli ex oli omulala eyateekawo ekibeera ng'ayagala Makula addiŋŋane naye. Va ku oyo, so katodde ku ono. Makula ndowooza we yava ewooli yajjawo, nedda we yava ewoono yagenda wooli ndowooza olw'omulala n'alyoka adda ewa Bugingo. Naye nga ndowooza asookerawo n'alyoka adda wooli n'adda ewa Bugingo. Ndowooza bwensuubira, ndowooza bwe kyali oba bwe kiri. Musubscribinge manyige kale Afudde TV. Kitalo nnyo bambi mbeeramu ki?